BanaUganda mu ggwanga erya Ukraine mu kibuga ekya Kyiv kyaddaaki bavuddeyo ne balajanira gavumenti ya General Museveni okusobola okubaako ne kyekola mu ngeri y'okuba nga ebataasa. Kino kiddiridde olutalo olugenda mu maaso wakati wa Russia n'eggwanga lino erya Ukraine. Era nga bannayuganda bano abasoba mu 100 bavuddeyo ne beekubira enduulu ne bagamba nti abakulu abatutwala mu ggwanga erya Uganda mwandivuddeyo ne muba nga muyina kye mukola okusobola okuba nga mututaasa ffe abali mu nsi zino. Era mu mbeera eyo Minisita Okello Oryem yavuddeyo n'agamba nti abantu abasinga tetubamanyi oba tetumanyi nnamba z'abano bonna yadde bagamba nti basukka mu 100 ne tetumanyi nnamba yaabwe entuufu. Olw'ensonga nti bannayuganda bano tebaagala kweregisteringa eri embassies, tebaagala kwewandiisa mu zi embassies zaabwe. So essaawa zino kiba kizibu kya tegeera bantu bameka abaliyo oba abaliyo essaawa zino oba basoba mu 100 oba tebawera 100. So ye nga minisita bw'atyo bwe yarespondinze teyabaddeko na nsonga nkulu nnyo gye yavuddeyo okunnyonnyola, naye ng'ate mwattu abantu bano baba beetaaga obuyambi olw'ensonga nti olutalo lukutte wansi ne waggulu. Eggwanga erya Russia liraze obukambwe ate nga kigambibwa okuba nti wayiseewo emyaka 77 bukyanga ekikolwa bwe kiti kibeerawo, olw'ensonga nti kyasemba kubeerawo mu World War II. Kati Russia ekizzeemu okugezaako okuba nga ekozesa full force, erumbisa mu bbanga n'erumbisa ku mazzi n'erumbisa ne ku ttaka, ng'erumba nsi emu Ukraine eyagala gisaanyaawo. So mu mbeera eyo oyinza okwekanga nga buli abantu bannansi abasinga bino byonna ebiba bigenda mu maaso naddala interests eza politics, kubanga kati ffenna tumanyi nti eggwanga erya Russia ne Ukraine zonna zaali mu Soviet Union. Kati otunuulira ensonga zino zirimu ensonga za politics, kati mwe bannansi mu ababa babonaabona. America egezaako okuteeka sanctions ez'enjawulo ku ggwanga erya Russia, naye nga abantu bo reaction yaabwe bagambye essaawa zino si ze za sanctions, kubanga ebya sanction tebikola nga abantu bali eri bafa. Abantu abasinga bavuddeyo ne bagamba nti twakola ensobi okulonda President Biden olw'ensonga nti ye mutiitiizi. Essaawa zino singa abadde Trump wandirabye wayiwa amagye wali mu Ukraine ogezaako okutaasa eggwanga eryo ku ggwanga erya Russia, era mwattu twandirabye ssematalo ow'okusatu. So mu mbeera eyo byebyo ebikyagenda maaso wali mu ggwanga erya Ukraine, naye ng'ate bannayuganda bo basabye wabeewo engeri ekolebwa basobole okuba nga bataasibwa ekibambulira kino ekigenda okuba nga kigwa ku ggwanga erya Ukraine, kubanga ate mwattu Russia webeekulumbye mwattu oyinza okuba nga obunkenke bulina okweyongeramu ku kubanga eggwanga erya Russia kigambibwa okuba nti essaawa zino lyerimu ku zi superpowers. Yadde bagamba America yesinga, naye ate obutiitiiza America bweraze bulagira ddala nti eggwanga erya Russia ligisingira wala. Era ffe tulinze biki ebinaaba bivudde sayidi eyo, naye nga ffe kye tuyinza okugamba nti gavumenti egezeeko okukola buli ekisoboka okutaasa bannansi baalyo, egezeeko okukola buli ekisoboka, oba beregisteringa oba teberegisteringa, egezeeko okukola ekisoboka okuba nga ebataasa. Ffe tubagamba wano ku Pregen Media tuba tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda, era nga tugamba nti likinga, commentinga era osubscribinge.